Pulira aboolugave ngenda bongera omwana. Omulamu avuze tebo kati. Bane muje mugule tebo zigwawo lwa bwomi. Tebo zigwawo bannange. Bane muje mugule tebo ya mwami Sebunya esasudwa. Thank you. Oh my God. Professor sente bazimuwadde. Kabaka mwanga. Mukuluka waji center. Kabaka mwanga. Nolunda n'okuza. Olugave. Yezalira akira atementi. Mazima. Bolinye megwawo. Yezalira omwana we asigala yeyira buli kiseera. Amina. Waddamu bakola ate kivule kiravaleta n'endala. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Thank you very much for coming. Group eno yazze dda. We came here at around 2. Tuteseze biteso byonna ne tubimalayo. Tuteseze ebintu bingi ebigenda okubeerawo ku show. Tubadde ne producer wa sheeyo ng'atuyitiramu omukolo gwonna from the beginning up to the end. Waliyo ku mukolo gwa mwami Semakula. Nakulaba we bali kuwagira. Naye yayitayo mwami Saka. Alina akantu ke yayogera ffenna kwe wedda ketutambulirako okuva olwo. Yayimuka n'agamba nti wamma si bambi. Mujje muwagire mwami Saka bambi. Si bambi. Audience neddamu nti bambi. So akantu ako katukwatako nnyo ne sawo tukatambulireko ffenna nti kino tukikola ku lwa mwami Saka bambi. So thank you so much for coming. Kunji mwenna. Nsoko okwetonda okujja leero. Madde nkimayo amakusomero wali. Era ali mu motoka omwo. Naye bebaza mwenna bakutobodde. Thank you so much. Mwebali kubeerawo lwa Mr. Saka, mwebali kumwagala. Manye ebyokola mwenna mwina bingi. Naye buli afisiza akadde najja n'abeerako wano. Bannange mwebale era tusaba Mukama olunaku luli. Buli kimu akitambuze bulungi, buli kimu kitugondere. Kugamba omukolo gutambulire ddala ng'ogulabya ddala gulimu ekisa n'okwagala kwa Katonda. Egulimu bambi. Nze nkimanyi Katonda omukolo yagukoze dda. Buli kyonna ekinaabaawo yakimanya yakitegeka nti olunaku olwo mwami Saka omusiime ate era ajja kusiimibwa. Amina. Era buli kimu ekigwe just relax jagala otuleko olunaku. Bw'oba osoogendako ne mukasipaawo kiringe kubanga Mukama ye yakikoze dda. Ekirina okubeera kirina okubeera. Stress manye ebyokutegeka bibaamu stress mungi nnyo. Bw'otamanyira ffe kale tusamubeerabeeramuko. Nenjagala obirelaxinge okiwaye nti Mukama yakoze olunaku olwo era buli kimu kigenda tambula according to God's will. Yeah? Bambi mwebale byonna ebisigadde bano bona twasova bana ba student bonna bannange nga nsanyuse nnyo badde simanyi nze driver wa mwami Saka gwe mulaba muvuga east left olwo mukama wange ku BBS mwami Sempacho buli lunaku nga tosuula mwami Saka mu fuleje ojja musuula mu nkompo gwa mwami Saka omutute speed nnene nerera abinyambye mwami Saka mutwale mpola mpola tukumulaba gw'ojja musuula mu fuleje tuge ku mukolo nga omumenyi okugulu nafa batana batuzaali. Amina. Nzale mazima
ndaga tusigala awo tetuvaawo wampulira nga esayiri yeyongera obungi naye era mbulidde tujja kutukisa kikulu nnyo bana. Amina. bane sina bigambo birala byogera okugenda obwenzi ne bwenzi naye mwanya mwebale kubaawo tebo ya mwami mulamu webale anedda omwami we yabuze kati aba mulamu yabuze pulira aboolugave ngenda bongera omwana mulamu abuze tebo kati bane muje mugule tebo zigwawo lwa bwomi tebo zigwawo bannange tebo ya mwami Sebunya esasudwa thank you. Oh my God. Professor sente bazimiwadde kabaka mwanga mukuluka waji center kabaka mwanga n'olunda n'okuza balamu professor balamu professor kabale bane muje mugule tebo amazima zigwawo lwa bwomi wani zino zongereko ddala It's a good start. bane mugamba abaami baje bakulete kuzi agambye eki mulamu asoose akimazi olugave eyezalira akira atemente mazima nga bwolinnya meggwawo naye yezalira omwana we asigala yeerira buli kiseera amina bwaddamu bwakola ate ekivulo ekirala baleeta n'endala okujja ekinyegenyege gambo kitumetume kyetuti naye bannaye dadi amina agambye omwaka ogujjaja jakituma ekintuntu ekinyegenyege kimukutte naye kati naye ogujja bane tufune sizino banze nesale galawo ono yenyini tuwesaala tumanyi nti gwe oli mwene ensonga tuteekateeka naye gwe otuukiriza taata tusaba byonna bye tuteesezaako pulaani zaffe zonna kitange ozifujjirire zisobole okuyitamu obulungi tukwebaza olw'omukwano gw'otuwadde masekati gaffe abamu tubadde tetwemanyi twesanze wano naye ate ne twemanya nnyo n'okusinga bwe twandyemanye bifo nga tetunamiitinga weebale olwa mmeeza eguliddwa taata olunaku lwaleero tugikwebaliza era tusaba ekisa kyo omukwano gwange ozeewo Rema wajje ayi katonda wange era tukoola abantu bangi abalinga ye abalina ayi katonda wange abantu baabwe ebyo bagala okuleeta babaleete basasule emmeeza zonna tulwewo okubateeka omukisa gwe gubeere munene nnyo gutulondoole tetumanya oba n'omwaka ogujja wanaabayo ekintuntu naye muno omwaka kitange tugukwasiza gubeere mulungi eri Mr. Saka eri enteekateeka zonna embeera y'obudde ebeere ennungi ne pulaani zaffe zonna zitambule bulungi tumanyi tugenda kubeera naffe leero n'ennaku zonna ez'okuteekateeka kwaffe n'ez'obulamu bwaffe tusaba byonna nga twebaza era nga tuyita mu linnya lyo ettukuvu amina agabirire emikono gye amina abisawa kunkalajje zennyini mayinja ddungu otusiibala banda bamuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange kankuwaaneko Uganda
Uganda yange etira mama etira kirabo kyange etira nyabo atoba balala bali kunkalajjo zennyini mayinja ddungu otusiba labanda bakuki naye ngo basanga nabo bawaana nange kankuwaaneko Uganda abalala temuli Namakula sijukira chachi owe Bungereza yakweyitira kula gwe Uganda ekula lya Afrika Uganda osinga Bulaya Kizudo osinga Amerika Muyigiriza kwe kwagala amatalo begajja ne gabagenda sina bagoyagoya kale nde mitawaana ngejo wesimye tojirina Uganda kwagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nyabo atoba abalala bali kunkalajjo zennyini mayinja ddungu otuziba labanda bakuki naye ngo basanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda temuli Namakula nimbe bulungi nnyo ate nga 11 kigenda kusuka Serena Hotel mujje tuwagire omusiime Mr. Paul Saka bambi mujje tumulaga omukwano bambi ababedde emmeeza miliyoni ezi zokka ate abaana b'essomero emitwalo 5 bwegiti tutandika tugenda kikuba tukyabye tukiyuze fenna tubeereyo ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.